So one war denga budduka information ina njiro budduka. Okay, tuwali chakola. One war company eno message yaragedde abazadde mwenna. Eba na Uganda mwenna bagala okudduka mu Uganda kituufu Uganda mbi era ewunya. Neba mbi mbasaba n'obwogere muleme kubeera kubabbibwa. One war company eyafeze abaana era nanyini kampuni eno okusaba oddiza abaana bano sente zaabwe. Kampuni eno wiiki eno yennyini obadde oyagala kufulumya abaana 66 naye ng'abaana bonna abakoledde fake documentation era abaana bano bagenda okusaawa okuyitawo ku lunaku olw'omukaaga n'ennaku eziddiringana. Abaana bano bonna bagenda okuyingira naye nga nanyini kampuni eno musajja muvandimwe era nga nasimala omuntu alabye n'ebintu mukulu. Nanyini kampuni eno bakuyita mukulu. Nanyini kampuni eno kampuni bagiyita Workways Uganda Limited. Workways Uganda Limited nanyini bamuyita Abdallah Sacha. License number yo eri E21051143 ng'oli Makindi Lukuli Migadde Stage. Kwata sente z'abaana bannayuganda bonna bewajjeko ensimbi zaabwe ng'obatwala Katakola. Ate si yono yekka n'abalala bangi bemubbyeko ensimbi zaabwe. Ngenda kusoma amannya g'abaana bano naye sigenda kusoma passport details zaabwe nabo kimu kimu. Naye buli mwana yenna amanyi nti baakubbye within this period nga kampuni yakubbye mujja kuddiza abaana sente zaabwe. Abaana kuba faces ekintu kino abagenda okufuluma eggwanga nammwe abagenda okuyingira eggwanga kati byeno ebibuuzo byebakubuuza kati nammwe abasuubuzi mumpulirize bulungi nnyo before nga sinasoma manya gali. Bwobanga oli musuubuzi obanga ova mu Middle East oba ova mu nsi yonna obanga obadde osuula waliwo ebibuuzo ebipya basente bagenda okubabuuza ku airport. Ekisooka bagenda kubuuza airline kije wakozesa ng'ogenda ng'okomawo kyekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyo bagenda kugamba sente meka zokozesa ng'oli okozeseza ng'oli gy'obadde. Bagenda kubuuza nti hoteri ki gy'obadde okozesa gy'obadde. Bagenda kubuuza sente meka zo spendinze mu kusuubula. Bagenda kubuuza sente meka zokozeseza mu kugula ebintu by'oleese mu ggwanga Uganda. Era twagala kumanya obuwandiike bw'ebintu bino buli luddawa. Kati omusuubuzi kasitaka kutanda n'oleeta invoice oba receipt kuwagulidde ebintu n'ogibawa oba owedde. Bagenda kukuba omusolo to the extent ebintu bikulemerewo. Nkiddamu eno ekibuuzo ekisembayo kiri crucial nnyo mwenna abasuubula ebintu nga muva mu diaspora nga muva Uganda mugenda Dubai, China, Canada koli bakabatedde ebibuuzo mbabuuza muwulire bulungi nnyo. Eno message egende mwenna abasuubuzi ebibuuzo bibino wammanga. Wakozeseza nnyonyi ki ng'ogenda era ng'okomawo? Sente meka z'okozeseza ng'oli eri? Hotero ki gye wakozeseza ng'oli eri? Sente meka ze waspendinze ng'oli eri gye walaze? Era bagenda kubuuza ebyamaguzi by'oguze obispendinzeko sente meka. Twagala obukakafu bw'ebintu ebyo ne receipt. The moment kasitona oba wa invoice oba receipt kuwagulidde ebintu ebyo, bye bye Vietnam oba owedde. Tebakulimba nti eri scanning machine yabadde ku kisaawe wali bakebera ba revenue mbu yabadde yafudde. No. Scanning machine teyafudde. Akakodyo k'abavandimwe ke bakozeseza kakano. Tuzikiza machine tulangire public nti machine yakozeki yafudde. Tutandika kubanga buli machine bale batekamu ensawo machine nerondamu zinongoye ono wine ono biki. Kati bagenda kukola kye tuta money work. Leta suitcase bagigulewo batandika okujjamu kantu kamu nga bakateka lekamu kamu nga bateka kamu nga bakateka. Kati ebintu ebisinga obungi mujja genda okuvaawo nga either yennyini elevele ebibye oba aba SFC babibye oba nga bakubirinze n'ebintu batalina kubiringa kubanga tebantu bakyagala kumanya mukitegedde bulungi nnyo. Machine teyafudde, scanning machine teyafudde. Bawumuza mpumuze nga bagala kubbirako bantu ekiri ku kisaawe Entebbe kitokota sekisaanikire. Abasuubuzi ndoza mutegedde bulungi nnyo njala bategeeza nti kyonna ekigenda maaso awo mukitegedde bulungi kisaawe Entebbe nti bonna basenga obubbi bangi.